Godfrey Kawoya ngaddukanya dduuka lya mobile money mu katawuni k'e Kaliro mu district y'e Lyantonde olwaleero alidde enkoko ye kubanga yasimatuse okkubwa amasasi mu kiro ekikeseezza olwaleero. Ono atubuulidde nti abasajja bataasobodde kutegeera baamulumbye w'akolera nga bamukanda abawa ensimbi z'akozeewo. Nesikala bwenti ngamba mpa sente ziri mu kawunta genda mu kawunta gyeyoki sente ogende zonsaba nagikokinga naginzijako nakokinga akoleki akube kati mukuba bwati odaze bwe gati naku kono bale kusigadde kunesawa kuno kwegano wanokola nekisawa kuno. Olw'okutya ono yalagiridde abalumbaganya ensimbi gye ziri era olw'amaze ogwabwe ne beeyongerayo. Awandika omukono bwati mundu wa najjo sente nga bateeka mu ki mukoti bajja sente bateeka mu koti namala nayimirira awo bwe yayimiridde awo n'atunula gy'alaga n'akuba amasasi aga abiri mu bbanga. Kyokka ku muliraanaawo we wali ebbaala Francis Lwabagabo ow'emyaka 60 gye yabadde aleese omwagalwawo omupya Keren Nyakato agugula agumutamye. Abalumbaganyi ebbaala bagiyingidde era mu bantu bonna abaabaddemu Lwabagabo ne Nyakato be balondobyemu ne babasasira ebyasi. Amasasi entandika gigatanise mu gafulumye wali mu lukuubo ne bakuba omukazi amasasi abiri ne bakuba omusajja eddala liyitawo ne lijja wano n'enziruka n'engweri nga n'agweri bwe twabadde munda kati awo amalala yagakubye mu bbanga n'adduka ku mobile money. Kiteeberezebwa nti omutemu ye Nathan Mwebaze nga mujaasi w'eggye UPDF era nga bano beyasse yabadde kitaawe n'omukazi mukakitaawe. Ensonga gye yabavunaanye kirowoozebwa nti yeekuusa ku kumugaana kutunda ku ttaka lya famile kyokka nga ye obwavu bubadde bumusiiwa. Mwebaze era kigambibwa nti olwavudde awo n'alumba ne ssenga we Leokadi Abakeiha-hwenki naye n'amumaliriza ng'ono yamuvunaanye gwa kumatiza kitaawe amugaana okutunda ku ttaka nga bwe yali asiimye. Batera obwigi balagamu amasasi gahitaho mu kisenge kya maama gamwita bamuteera esimu tiyagikwata n'ataho mu kisenge kyeyo n'amwimusa yayanka yakabdeka. Kyokka abamu ku b'eŋŋanda z'abantu bano balumiriza nti Mwebaze yali yaweebwa dda omugabo gwe n'agutunda nga tebamanyiwa gye yajje mu lulu okululunkanira ettaka eddala eritali lirye. Ye ekikye taata we yakimuwa n'akitunda naye kerensi naye yakutte mundu n'akubanga abantu bamulaba n'atambula nga aniigiina n'agenda ku mobile money n'abajjako obukadde 2 n'atambula nga aniigiina gensi eraba. Ono olwamaze bino ekyazzeeko kubulawo nga nakati ab'obuyinza bawamma muwamme. Ekyakituuliddeko nti abantu bano bateeberezebwa okuba nti babadde bakolera mu ggye lya UPDF tetunnaba kikakasa ekyo tugenda kutegeera bulungi era omu batugamba nti ye ate ayinza oba nga dizaata. Abakulembeze mu kitundu kino balumiriza nti bano si be bantu abasoose okuttibwa mu kaseera mpawe kaaga kyokka nga ab'ebyokwerinda beesuuliddeyo gwa naggamba ku bantu abayinaayina n'emmundu mu kitundu. Naye emmundu eno yakakozesebwa emirundi 5 mu district kubanga olwasooka yali Kabundi omuluka gw'ekyakuterekera mu ggombolola y'e Kaliro ogwokubiri nebeera mu Kikoona mu nsiika omuluka gw'ensiika mu ggombolola y'Empumudde era ogwekusatu nebeera mu muluka gw'Ekiyinda era mu ggombolola y'e Kaliro kakati ezeemu mu ggombolola y'e Kaliro. Okumanya bino tebibadde byakusaagirira n'omumyuka wa ssaabaduumizi wa poliisi Sabiti Muzeeyi naye atuuseeko enjega weegudde. Ono abatuuze abawadde essuubi nga Mwebaze ne munne atannategeerekeka bwe batagenda kubaleka bagumaze embiro. Mwene kirungi kye nanyenda kubagambira muleke kweralikyerra oyitira abantu tewamumanya talina hibarazi ntuteekwa kubakwata. Ekyakabiri security neza kuzaho ekikiro kitakarigireho. Ekyakashatu ababe batari serious police post eryaho munda ebyo nabihurira hari so ebyo niza kusotinga n'abanje. Ng'obumenyi bw'amateeka bwongera okulinnya enkandaggo poliisi ebadde kyejjeeveeyo n'enkola empya ku butya bw'eyinza okubwaŋŋanga ekikyaleeseewo ekibuuzo oba ng'ebintu si byakukuba kalali ak'eŋŋoma eseka n'emiti mu kamwa.